Gaza yetaga akalifa Aganaga. Katosa mukuba ne baba kuzoloyeza. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Kalifa Aganaga bwe ndaba nga bamuyisizaamu empi ku level. Kintiisa lwa mirundi eki. Otegeddwa ku studying embeera n'otegeera nti Kalifa Aganaga yaani. Soko otegere Kalifa Aganaga yaani. Ontegedde. Mu music industry ya Uganda. Kalifa Aganaga gwe wetaaga Kalifa Aganaga si yetaaga gundi Gaza yetaaga Kalifa Aganaga katosa mukuba ne baba kuzoloyeza mugabe boss ompisaamu nnyo Wolan tukole ochegedde because that is the business. You must run the business. Golaba Chameleon ina permanent enemy. That is Chameleon. That's what I'm saying. Because he's very understanding. Amanyi game bwekola ki kyekimuwangaziza. Kushegedde. He talks sense when he needs to talk sense. Ontegedde. Kakati gwe tosobola kubeera ng'okuba ojja kukubiramu omuntu gwe weetaaga. Gaza yeetaaga nnyo Kalifa Aganaga. Even for a collabo, even for production, even for a good song. Oshegedde bulungi nnyo. Ono gwoli naye Chameleon akuyambyeko kufuuka kyoli. Kati ate ono Aganaga yakolako naye. Respect that. Oshegedde. Because kati what is the relationship like? Because nze olaba gwokimanyi nsobola okukuleka olwa chali wange. Nze waliwo abantu bendeko olwa chali wange. Nani muyisizaamu naye olw'okuba oli kanchite. Ontegedde. Kati gwe nowewa Gaza tosobola kuba omutwe oguteeka okuba nga guwewa n'ogamba Musajja yakuba ne Chameleon yantuusiza weeni. Ontegedde izero ndeka nange nkulese. Ontegedde because tukite otegedde bulungi nnyo because bwe bakuzalawa wabaaki walwala wayubuka wajja amalibu ochegedde wayubuka. So the idea is very simple. We are dealing with the people abatamanyi kye baagala mu society, abatamanyi kye baagala mu. Nze wenatiira omusajja oyo musajja wammwe Gaza, without due respect, as I respect the artists, namutya nnyo olunaku lwe bagundiramu shout out asooka nnyo katono gundiramu shout out conscience. The same morning nalumba alien skin. Ontegedde conscience amwada shout out ate nalumba alien skin. Kakati n'okwata alien skin ne conscience ono conscience agambe nti oli wakabi alien skin alina gyasirikidde kati ate n'olumba alien skin lwaki tobuukira kino? Because music is a business. Waliwo wano business eyimiridde eyeeterezezza eya conscience akutaliddemu n'eddoboozi mu luyimba akoze ki ataddewo embeera mpitirivu nnyo akutaddeko embeera ate n'olumba omusajja ali mu kabirake n'ogenda mu fango kitegeeza butegeeza nti yo calculation levels nfu. Era ekyo kyolina otereeza Gaza mubala bubi mubeere calculative mutegeere wawe nfuna wawe sifuna kyotafuna tokyesibaako kyotafunamu tokyesibaako. And that goes to all artists. Fenna kitukwatako kyotafunamu kireke tokyesibaako because you are wasting time and you are blocking many chances. Nti buli lwobeera mu gaali buli lwobeera mu ezo zi struggle ezitalina amakulu omaliriza tofunyeemu ng'obulokinze n'emikisa emirala mingi. Tomanyi bantu bameka abawa conscience ekitiibwa mu nsi yonna. Kati gwe ekyo notakigurabinga naye ate n'ogurabinga Kalifa yagamba mbutoli wakabi. Ochegeera kabonero akalaga nti waliwo miscalculation mu byokola. Ochegedde ekintu ekikola Gaza ebbanga lyonna bino ebyekiyayi byali mu kukola abadde abikola naye nga teri amumanyi. Ekyamufuula wakabi kati kyali kiri eki music. Oluyimba lwasookerako kkuba oba lwali lulwe oba lwali lulungi lulwamufuula ki
Fiki Gaza katugwogerako lwe lwamuteeka ku level etandika omukomparinga n'abantu emuwa collab and all those things. Kakati ate bwa alaga nti ate ekyo takiinaamu nnyo interest eri mu kukuba bamuzoleya nti abamuzoleya yabakuba ebbaati era ekyo kyo alaga nti ondabye tayogera kugamba nti ngenda kufulumya oluyimba watch out for my new song agamba nti nja bakuba ebbaati kitegeeza nti calculation mpu ontegedde era yasobola kuwangaalawo gwe weebuuze omanyi waliwo ebintu ebikyalenjinga gweoyinza okubeera wano ng'oli Kampala ng'oli muyimbi gwe weebuuze ng'oli muyimbi wenna wooli nti mu bayimbi 5 mu Uganda ndi luddawo top 50 artists mu Uganda ndi luddawo gwe wennyini weebuuze va ku bino ebyokwetuuma ennamba gwe weebuuze ndi luddawo kale ekyo bw'okijjawo tudde ku music ennyimba 10 ezisooka mu Uganda olulwo luli ku namba mmeka mweruli okegedde kati kitegeeza ki nti there so many things bye bayiginowalinga naye nga byebiki nga byebikulu ne badda ku bino ebintu ebirala ebitonotono eggaali si bwe buzibu eggaali zijja kubeerawo era tezijja kuvaawo naye tulina okutegeera quality y'abantu ababeera mu ggaali okegedde muteekeddwa okuba balina okubeera trained ne babeera ne registered nemanya nti eggaali yo yeeno onteekedde bulungi nnyo. Ekyokubiri olina otegeera nti abantu bano olina otegeera nti what is the principal product of Fiki Gaza? Is it kulaga ku ggaali ye? Is it kulaga music? Nti music yomutuusizaawo okuba Khalifa producer w'ennyimba okuba Khalifa eyasooka mu musajja gwe gw'oli naye n'akola naye ate n'ayingira mu booth ate n'abeeramu ontegedde ate n'akola ebyaddala ng'akola collab already. Remember yali already Khalifa Aganaga agenda okukola ne Chameleon ng'already bamuyita Khalifa Aganaga ontegedde teyakolako na Chameleon kumusitula yakola as another song as an artist established artist gwe Chameleon omukoze eki kati tandika okumuwa ekitiibwa muweemu akatiibwa kati akakatiibwa ako ekitiibwa by the way tuba tukiwa abantu tetukiwa lwakubanga nti ki naye value their value understand the value of that guy Khalifa Aganaga and his value to you if you wish to have his value because Khalifa Aganaga talina kyetaaga Fiki Gaza naye Fiki Gaza alina bingi byetaaga ku Khalifa Aganaga. Bano ab'eggaali tebasobola kubeerawo banaakubaani nga Fiki Gaza agudde takyayimba nga takyalina nnyimba bagenda kuba batambula nami naye lwakuba nti bo bambi basonyiwe baleke ate levo yaabwe endala tesobola naboogerako bambi beetaaga okuyamba n'okusaasirwa abo bate baleke okyegedde njagala okutwala omukisa guno okutegeeza Abannayuganda nti ebbaati ndirinze ontegedde naye anti mpulirize ebigambo bino bino sibyogera kutiisatiisa mbyogera with an open mind and gwolabika omumanyiiko akatono okyegedde abamanyi bammanyi enewe seetaaga nnyo okweyogerako bingi naye tetwakalaba ontegedde twaliwo tubaddewo ate tukyaliwo okyegedde tulabye abantu bajja ne bakkirira ne batuyitako nga bakkirira bwe bati kiki totugwira okyegedde akati ekyo kiteeka ebbali. Ekyokubiri ekiri very important as a person I don't fight to win kiri ekyasijja kyogera nze sirwanangako kusinga sikikolangako mu bulamu bwali sirwanangako kusinga muntu nti munwane musinga nze nina ebyange nenge gye mbikolamu okyegedde kakati
ganga baba zaagala ezaddala mweziri mu Uganda just zisirika laba banoonya ba minister banoonya omuntu bamunoonya wategedde waliwo be banoonya abatatuukikako mwe bebugamba tebatuukikako ne babanoonya n'agamba nti woolani muntu seeko taata akati akagoba kamu fe byaffe tetubikolera nnyo mu kamera era tojja kutulaba mu kamera tetujja kukwata vidiyo mbu tukube ebbaati naye gwe ebbaati ojja ddiwulira gwojja oddigamba gwojja okunyumya ebintu eyo kalifa yabyogera anti mpuliriza kati njagala nkubuuze obwongo bwe bukugamba nti kiwedde nti firimu ewedde nze ekimanyi kati tutandika butandika tegunnatandika omanyi firimu ng'etandika waliwo obugambo obusooka starring director ne boogera amanya location biki location manager obwo obugambo obutandika obwo obugambo prison break twatugere obwo obugambo bwe bukyayambuka ate tebunnaba kwambukako yadde half ontegedde action eryokerekole kyetandike ekyoku kyolina okutegeera a war always has battles mu lutalo mubaamu obutono mubaamu kibayita ensiitaano oba battles kati mu nsiitaano muno osobola bulungi nnyo okuwangula you can win the battle but it does not guarantee you to win the war ochegedde does not guarantee you to win the what the war so that is what is going to happen so as we are winding up tuyige empisa abaana bano boolaba bakuba abantu baana b'abantu babazaala buzaazi baaliko abaana naye oluusi ogera omusanga nga naye yennyini baamulemererwa naye waabe baamulemererwa katate mbu yali eno yali mu kukuba banne ebbaati yali mu kubayigiriza empisa kitegeeza ki kitegeeza nti kwalite y'abantu ababeera mu gaali tulina ogyegendeza abakola amagaali ntegedde tulina ogyegendeza ekyokubiri tusitikinga ennyo ku bizinesi eyatufuula abakabi music mu muyimbe nze njagala nnyo entalo z'abakamiliyoni bebekulu ne Bobi Wine zalinga za music era nga ekisaawe tusalirawo music biki byonna byaggweranga wati kwanjenwa ontegedde ng'era abaana bapaakinga amamotoka gaabwe ne bajja ne bakuba oluyimba nga oluyimba bwe lutayitawo ontegedde tolina kyogamba bantu naye kati ffe tetusobola kubanga tuconcentrate so nga ate n'eggaali zaaliwo Bobi Wine yabeeranga ne baasi namba wobas okyegedde bulungi nnyo bebekulu yalinanga eggaali gundi Chameleon yalinanga eggaali ate nga mbi okyegedde bulungi nnyo so kakitegeeza nti ekisookera ddala tulina okusooka okutegeera kiki ekyatufuula abantu be baagala mu society kati bwe tuba tutegeera nti tulina abawagizi baffe tulina abantu baffe batwagala ekyo tetulina osooka okuteekako essira bwe tumala okiteekako essira ntukigumya nze njagala music wa Fiki Gaza kubanja music rasta okyegedde nkubanja music tombuulire ebbaati amabaati gugale nze kale buli luyimba lw'okuba nga njija nkubayo ebbaati limu buli luyimba lw'okuba nga njija nkubayo ebbaati limu kubanga watugamba buli azoleya mukubi nze nkuzoleyamu mwana muzoleya muzoleya nawe music aluwa nze Fiki Gaza olaba kyolina okukola nze nkuba music because music taliiwo Fiki Gaza alina eddoboozi buli kimu akirina ekikola music lwaki mumanyidde ku gaali kitegeeza butegeeza nti tawadde music budde awadde gaali kati va ku gaali dda ku music egaali zijja kwekola zokka okyegedde bulungi nnyo as simple as that Mwami Obote gwe mbeera naye ku set n'agenda maaso n'okuba nti agamba ebigambo gwompita Obote gwompita owa bulijjo Mwami Obote gwe mbeera naye n'agenda maaso okuba nti agamba ebigambo amukadde ako njagala kutegeeza ku urban bay esangibwa Namuŋona tuuka ku Orthodox small gate opposite we wali urban bar bagamba nti Monday to Sunday buli lunaku kubeera kunywa kulya kudigida paka kuwulira buyimbufu ofaananako bwe butyo mukadde ke kamu njagala kutegeeza kusula motors bano basangibwa Makindye tuuka ku kalenda yitamwawukirire opposite ne Africa Oil we wali bondi eyasula motors bagamba buli kintu kyonna ekikwatagana ne motoka bagenda maaso n'okuba nti muganda bakikolako yagala kukyusiza mpapula n'ebintu ebigwa mu kowe bagenda maaso sula motors tubatumiddeko nnyo tubaagala nnyo kale ate nga Simon
Simon tukutumiddeko nnyo wano mu Kalwerwe mu Kampala oyo Simon yatuusa wano buli kalonda w'amasimu spare w'amasimu bino abantu omanyi teri kibi nga kugula simu mwaka gumu n'ogisuula ng'ekulemeredde simanyi screen simanyi biki essimu ekyamazima yali balekole emyaka ekitono emeka esatu bakuba na iPhone abakyusa buli mwaka but the idea is lwaki oyo noona ssente z'okugula essimu empya ng'eyo gy'olina osobola ogikola ki ogizzaawo nebeera nga eri solid kuweereza bulungi tutumiddeko ku Lukiya Lukiya mutumiddeko nnyo webale Lukiya kunyirira kama yebazibwa kuumye mubeere bulungi yabadde ku kamera Lukiya